nga kagattibwako electoral college. Electoral college kitegeeza nti essaza liweebwa omuwendo gw'abantu mu electoral college okusinziira ku bantu be muyina obungi bwabwe. California esinza abantu era yesinza obululu mu electoral college erina obululu 54. Kwa 54 kiba kitegeeza obala ababaka 52 mu House of Representatives n'ababaka 2 mu Senate. So mu Senate baasalawo nti ebifo 10 buli saza obadde n'obattono likiikirirwa abantu 2. Mu House of Representatives eyo essaza likiikirirwa okusinziira ku bungi bw'abantu era basalamu kye bayita congressional districts kye tuyita constituencies. Kati ne basalawo nti enkiiko ezo 2 kazigaba n'obuyinza era mu America yadde olukiiko olumu luyitibwa otola ne luyitibwa olukulu ekyamazima kumpi obuyinza babugabanya. Amateeka agamu gatandikira wansi ne gaggweera waggulu amala ne gava waggulu ne gaggweera wansi. Bwe kituuka ku mbalirira olukiiko lwansi ne luba nga lugisingamu omukono. Bwe kutuuka ku kakasa abaweereddwa ebifo ebikulu ebya gavumenti ate Senate neba nga yeyina enkizo. Bwe kuba kugoba mukulembeze wa ggwanga enkiiko zombi zirina okuba nga zitambulira wamu. So kakati electoral college kye kigikozesa. Kati ekitabula abantu kijja kitya omuntu n'oba ng'omuwangudde mu kalulu ak'omuntu ku muntu ate mu electoral college n'akukuba. Wekiva kiri bwe kiti nti ku masaza 5 aga America mu masaza 48 kasita owangula ne buwangula n'akalulu kamu obulu bwonna obutwala. Bwe nkusinga California n'akalulu kamu ntwala obulu 5 mbona. Nene bwe nkusinga ne miliyoni 2 era ntwala obulu 5 mbona. So kitegeeza ki bw'oba onoonya akalulu tomalira nnyo biseera California nga omanyi wawo. Noonya masaza ge tuyita nampawengwa swing states. Kubagana agago ne bweyongera obulu tebukugasa kyeweetaaga kuwangula buwanguzi. Kati ekivaako embeera nga gye walaba ya Clinton nti mugage yawangulira waggulu naye nga tekikyusa bululu bwa electoral college. Naye nga electoral college ate abagisalawo era be baba balonze mu kalulu kano. Akalulu ak'omuntu ku muntu kasita California mga nti ono gwe tulonze era obululu bwonna yabutwala. Bwe musindika mu electoral college baba bateeka buteesi byammwe mu nkola tebayina kwerowooleza. So enkola bwetyo bwefaana. Alright. Twalingizaako ne mu Congress olunaku lwajjo. Lwaleero ekifaananyi kiri kitya? Ekifaananyi tekyawukana nnyo na kyajjo. Mu Senate Republican Party emaze okujjagisa. Tukimanyi nti emyaka ena egiyise DP ebadde ekulembera olukiiko luno ng'erinamu abaka 51 naye ku 51 ng'erinako 4 ba independents naye nga batula mu caucus ya DP. Republican Party badde n'abaka 49. Twagenze mu kulonda nga lw'ebifo 34 ebirimu okuttonka naye nga kuliko ku ebyo 34 nga DP yesinga okubanga ye defendinga ng'erina ebifo 20 byerwana okuzza Republican Party ng'erina bitono. Kati obeera n'okusomoozebwa kunene bw'obanga ebibyo by'oyagala okutaasa bingi. Twavudde wano nga Republican Party emaze okubala ebifo 5 mu kimu. Wetutuukidde olwaleero nga byeyongeddeko 5 mu 2 DP eri ku bifo 44. So Republican Party kyayinza n'okusingawo okwo. So ekyo kakati kyawedde Senate eri mu mikono gya Republican Party. House naye era n'opinion polls zibadde zikiraga. House of Representatives ebadde mikono gya Republican Party ne polls zibadde ziraga nti erimu vaawo mpitewo w'amaanyi naye nga DP eyinako ku nkizo. Ebivaayo biraga vaawo mpitewo w'amaanyi naye biraga nti Republican Party eyinza okusigaza olukiiko luno. House of Representatives ebeeramu ababaka 435, Senate tugambye 100, wano 435. Naye ebifo ebibaddeko okuvuganya okwaddala ebadde 22. Ebirala safe seats nti wano DP ajja kuwangula wano Republican Party. So ebibaddeko okuttunka badde ebifo 22. Kati bino bye birina okusalawo n'okutuusa kati tekinago. Bye birina okusalawo ani atwala olukiiko luno. Republican Party bwetwala olukiiko luno, Trump aba agenda kuseereza ligenda mugo olw'ensonga nti aba afunye mu byobufuzi bya America kye bayita trifecta. Trifecta kwe kubanga gavumenti eri mu buyinza yefuga Senate, yefuga House of Representatives. Kwegamba efuga mu ntebe enkulu
nefuga mu Senate nefuga mu House of Representatives eri kigambo ekyo bakikozesa ne masaza nga governor ekibiina mwava kye kifuga Senate kye kifuga na House of Representatives kuba ene enkola eri ne masaza ekka iva ku government waggulu ne kawansi mu masaza kati ebifa biri mu bibiri byebaddeko okutunga DP ng'eyinako 10 ku bino ebyavaawo mpitewo Republican Party for 12 kibakyolaba nti polls zibadde ziwa nnyo DP olw'ensonga nti gwe buli lwobanga olina by'otaasanga bingi okusoomozebwa kukuba kunene ebiriko vaawo mpitewo omuyitirivu kakati mu kalulu kano DP ebadde eyina ebifo byetunuulidde e New York ng'eyinayo constituencies 4 bo ze bayita congressional districts baazi batwalako 222 Republican Party yazitwala kati nga baagala okuzizza naye ebimu ku byakavaayo biraga bwe biti nti muna DP John Mannion akubye muna Republican Party Brandon Williams eyawangula 222 si ekifo basobodde okukitwala naye ate ekifo ekirala eri New York ekya Congressman Mike Lawler akyeddiza muna DP Mondeya Jones gwe yakuba mu 222 alemeddwa okumuwanulayo kati ekyo ekifo DP ebadde ekisuubira kigaanye New York ampuliza nga nti ebifo biri bina DP byebadde tunuulidde kati ebirala ebisigaddewo ebibiri bikyaliko okulya nokombe sowaani Congressman Mark Molinaro ne Congressman Anthony Despacito bakyattunka bana Republican Party kulanga ebifo babisigaza ne DP bataddeko akazito naye kubina nkugaye nti already ekimu DP kimaze okugikisuba House of Representatives ng'ekyamazima kikyali kibalo ate kijja okutwala ennaku kitera okufaanaganako n'ekibalo Uganda kyetera okubeera mu Uganda Cranes nga twategekera empaka za Africa Cup okubye nnyo gundi bw'anaatukubira ono South Africa South Sudan olwo bwenajja kakati DP ne Republican Party nabo balimu bali nkulaze nti e New York DP ebadde tunulidde ebifo bina efunyeko kimu otwogerera ekimu kigaanye bibiri amaaso ekyagatadde ku lutimbe mulaba oba ebitwala mu kugatta okugenda mu maaso kakati musaze lye Pennsylvania ate ne bafiirwa ekifo kye babadde tebasuubirwa kufiirwa kyekya Congressman Matt Cartwright abadde yakamalayo ebisanja 6 era abadde mu bukulembeze bwa DP mu House of Representatives ate ngeri ekikwewuunyisa nti n'ekitundu kyakiikirira kyekitundu Joe Biden gyazaalwa Biden yazaalwa Pennsylvania oluvannyuma n'agenda e Delaware gye yakolera ebyobufuzi bye yakiikira Delaware emyaka 3 mu Senate naye eno gye bamuzaala kakati gye bamuzaala yennyini muna DP abaddeyo ebisanja 6 ebisanja 6 si bingi nnyo mu House of Representatives gy'emyaka 12 kuba buli kisanja kya myaka 2 tekiringa kya Senate mu Senate baga ebisanja 6 giba myaka 3 mu 6 naye no mu House of Representatives bya myaka 2 so Matt abadde tasuubirwa kuba naye akalulu kagenza okuggwa ng'akubiddwa kati era ekibalo nekyongera okufa kuba wowabadde osuubira nti awo oli munywevu ate ne bakuba kati kitegeeza kiri kye bafunye e New York kiba kimaze okufa nga mufiiriddwe Pennsylvania kyembadde temusuubirwa kufiirwa ku mulirwano mu constituency ya Matt Cartwright omubaka Congresswoman Susan Wild naye n'ameggebwa ng'abadde tasuubirwa kuba amukubye ye Ryan Mackenzie akiika mu lukiiko olw'essaza erya Pennsylvania kakati ya mumezi ekyo nakyo ne bakifiirwa nga badde tebasuubira kukifiirwa kati mu ssaza erya California DP kati kwesibidde nnyo olukoba mu bibala ebikyagenda mu maaso waliyo ebifo 5 jjukira eno ina abaka 5 mu 2 naye abasinga ba DP naye waliwo ebifo 5 ebya Republican Party DP byetunuulidde ngega nti bino oba oliawo tusobola okubisika mu kulonda kuno bisobola okutuyambako okweddiza olukiiko luno muno oyinamu omubaka John Duarte nga atunkane muna DP Adam Gray mu kye bayita 13th Congressional District oba district ya 13 oyina David Valadao muna Republican Party atunkane muna DP Rudy Salas
mu congressional district ya 22 oyina Mike Gashia atunka ne George Whitesides ye wa DP congressional district ya 27 oyina Ken Calvert atunka ne muna DP Will Rawlings mu congressional district ya 4 oyina Congresswoman Michelle Steele atunka ne Derek Tran mu congressional district ya 8 kakati DP ezitunulidde nnyo ezo zezimu ku constituencies eziyinza okugitaasa bwe bayakwezza House of Representatives inayo n'ebifo ebirala mu Arizona bwogenda Michigan kifo kimu bibiri bibasubira nti kino bw'okisika okuva ku Republican Party olukiiko osobola okulwesa era ebifo ebyo ebibadde ebirimu mpitewo ampuliza nakunyonyodde nti ku bifo 435 oyinayo ebifo 22 ebibaddeko mpitewo constituencies abakulembeze b'ebibiina bo byombi mu House of Representatives babimaliddemu ebiseera bingi omwezi ogusembyeyo ekyokulabirako Speaker Mike Johnson atambudde nnyo masaza ago okutaasa abakabe okulaba nga basobola okudda n'okuyamba bakandidati baabwe okununula ebifo ebirala so nga oyo wa Republican Party nga muna DP minority leader Hakeem Jeffries naye amaze ebiseera bingi masaza simu masaza ne mu congressional district seso zabadde alowooza nti sisobola okubayamba okweddesa olukiiko kubanga singa DP wangula tewali kubuusabuusa kaddugalo no Hakeem Jeffries aba agenda kufuuka speaker wa House of Representatives singa Republican Party ejeddiza Mike Johnson yabajja kusigala mu kifo ekyo. Ngabe tuze tulaba ndooza ati semioni ng'esatu egy'omudiringanwa abeetaba mu debate Kamala Trump, Biden Trump, Clinton Trump n'emabega eri ababiri bano ng'ogyeko debate ku ballot kubeerako abasukka mu babiri kituufu era akalulu ka America kabeera mu bacandidates bangi omu avuganya ne kuba president naye ng'agenda kuvuganya musaza limulyoka nga gy'agenda n'okusaba akalulu. Kakati mu America tebalina ballot paper ya America yonna. Buli candidate ayagala okuvuganya ogenda n'osaba buli saza bakuteeke ku ballot paper yaabwe n'obeera kuyasaza ne Trump kye yakoze ne Kamala Haris kye yakoze. Musaze eryo kuteeka oyina okutuukiriza ebisaanyizo nti ddala okolerayo ebyobufuzi toyisa bivulu oyinayo office oyina baakakuyege nti waliyo emirimu ddala egy'ebyobufuzi so si kubajuliza ballot paper ng'omala bumazi biseera. So era nakano kabaddemu abawera abamu ku bo ababaddemu n'amaanyi oyina Jill Stein abadde masaza agawera naddala ag'enkizo Michigan, Pennsylvania abadde ku ballot paper eziwera era obumu ku bweraliikirivu Kamala bwe yabadde nabo mu kalulu Jill Stein kumuttira kalulu Michigan, Pennsylvania. So oyina F. Kennedy Jr. abadde ku ballot paper eziwera newankubadde ng'olwokano yaluvamu yagenda okuvamu nga ballot paper ziwedde n'alangirira nti awagira kati Donald John Trump era yamusuubiza omufuula minisita yamusuubiza minisita ya byabulamu tetumanyi oba ddala gy'anaamuwa waliwo mwanyina wa F. Kennedy Jr. bwebadde bagenda bannamawulire yagambye asaba Trump mwanyina alememu wa ministry eyo kuba ye nga amumanyi tajja gisobola naye nga mu campaign gye yamusuubiza. So newankubadde yalangira nti nvuddemu ku ballot paper yasigalako. So bakandidate babeera bawera mu America wabeerawo abantu nga ekibaleese sina kuwangula bwa president nga bamu alina nsonga nze ku butonde bwansi nze ku nsonga yakugyamu mbuto nga yo okwetabako mu campaign ey'ensonga gy'ayagala okusitula. Ate jjukira mu masaza ga America ag'enjawulo kati tolaba nti twogera nnyo ku kulonda kwa president n'okulonda kwa Senate House of Representatives noyinayo ebitundu 13 ge masaza 11 ne territories 2 abadde okulonda bagavana n'enkiiko zonna ez'amasaza ago. Oyinayo ensonga ezabadde ko akalulu ak'ekikungu naddala ku nsonga z'amateeka n'obukwakulizo obwetooloolera ku kugyamu embuto ku masaza mangi. Kakati candidate asobola okujja ne yeewandiisa masaza 3 agakwatagana nga gayina characteristics ezifaanagana n'aganjala kuvuganya kwa president naye nga ekigenderwa kusitula miramwa giri ku kalulu ka kikungu oba kitegeerekeka ye nga kyekyamulese kusitula miramwa ekyo era
obululu bw'ekikungo bwabaddewo ku nsonga mpitirivu mu masaza mangi okwetooloola America. Okay. Donald Trump yamegebwa 2020 amaanyi agajjeewa ku mulundi guno okusinga agaali. Ekisooka kye tulina okukkiriza nti Trump yamalako ekisanja kye ekyasooka tugambe mwaka 2019 gwagenda okutuuka wakati ng'akyalina amaanyi. Ebyenfuna nga bitambula, muzungu kyayita fundamentals of the economy nga bitambula, ebbeeyi y'ebigulwa ng'esoboka era mu kaluka ne badde ensonga nkulu, ebbeeyi y'ebintu yalinnya era badde otunuulira polls nnyingi nga zikulaga nti ku byenfuna abantu basinga kwesiga Trump bw'omugeraageranya ne Kamala Haris. Nga bingi bye yasuubiza aba conservatives abikozi, olutalo lwe yateeka ku bagwira, ekisenge yakitandikako ku nsalo kye yasuubiza, bintu bingi bye yali asuubiza abawagizi abatamwagala tebamwagala, naye abaamuwa akalulu bingi ku bye yabasuubiza teyabalimba. Okay. Ekyasinga okuttira Trump akalulu kwe kujja kwa COVID. Buli kimu ne kifa, ebyenfuna ne bitabuka. COVID engeri gye yamukwatamu nayo nemuleetera ekizibu, kubanga jjukira ye yali mu kiti ky'abantu abatakkiririza mu COVID n'amateeka g'omuggalo, ba COVID deniers. Ebi social distancing bikina okugema nga tabikkiriza. Kati enkwata gye yakwata obubi COVID newabya abantu bwewabya. Amasaza gano kye tuyita Blue Wall, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, masaza 3 makulu kugali omusanvu. Era gye wanaga nti kasatu ambalangiridde nti agasatu amaze okugatwala, kyabadde kiri mu girasi nti amaze okuwangula. Kati amasaza agasatu ge bayita Blue Wall agali mu kye bayita industrial belt, Biden yagawangula gonna 2020. Kyokka 2016 Trump gonna n'agawangula. 2012 Obama gonna n'agawangula. Ne 2008 Obama gonna yagawangula. So amasaza ago asatu galonda kitole. Kati gakosebwa nnyo COVID. Gakosebwa nnyo COVID. Era gavana wa Michigan yekolera erinnya olw'okwawukanya mu lwatu ebirowoozo ne Trump ku nsonga z'okulwanyisa COVID. Kati mu lutalo olwo abantu bangi ku nsonga z'ebyobulamu abaawa Trump mu 2016 ne bamugyamu obwesige. Kati Blue Wall yonna n'emwabulira. Kati ku luno yeekomyewo kuba COVID taliyo. Kati eyo tebadde issue. Kati bazeeyo ku nsonga ze baamulondera 2016. Ensonga za 2020 teziriiwo ne baddayo ku 2016. So COVID tulina okukkiriza nti yasuula nnyo Trump. Kati tabaddeewo. Abantu tebalina nnyo bye bamunenya bo abaamuwa akalulu. Ebisinga bye yabasuubiza yabikola. Kakati ekirala nti era olw'embeera ya COVID abantu bangi balondera awaka kye bayita absentee voters, naddala obululu nga babubasindikira. Amasaza agasinga obungi mu Amerika tebamala gakusindikira kalulu, oyina kasaba. Amasaza gye bakakusindikira nga tokasabye ge matono gye gali naye ge matono. So nga patterns z'okulonda mu Amerika ziraga nti abantu abasinga okulonda nga bukyali batera kuba ba DP. Kati olaba nti kuno kwali kukosebwa gyali disadvantage nti abantu abatakuwagira be baweereddwa enkizo mu kalulu wayina miliyoni 10 ezalonda nga okulonda tekunatuuka. Ku luno nga n'omuwendo gw'abalonzi ku lukalala gweyongedde, miliyoni tezaaweze 8 ezalonze ng'okulonda tekunnabaawo. So kakati ekyo nakyo kyamukosa, kati tekibaddewo kubanga abantu abasinga yadde omuwendo gwali nnyo ogwabo ba absentee voters naye abasinga bazze ku lunaku lwakulonda lwennyini olwokubiri. So ekyo nakyo kibadde kimuyambako okukomyawo obuwanguzi bwe obwa 2016. Ekirala Trump bw'ameggebwa yatandikirawo campaign, okutandika okugenda mu kooti okuwakanya ebivudde mu kulonda olwo yali mu campaign. Okusindika abantu balumbe Capitol Hill, Trump yali akimanyi nti tasobola kuwamba gavumenti ya Amerika. Ekyakimanyi naye nga yolwo atandise campaign empya. Ogwo omugundu teguzikidde, Biden abadde president nga Trump ali mu campaign mode. Kati nina bano ne bamuyamba
ne batwala maaso emisango gy'okwegugunga okwo kati tekimukuumira mawulire ebbanga lino lyonna. So erinnya terivuddeeko mu bantu era kimuyambye nti yeeyongeddeko ne ku bululu ku bw'abaana abato nga balonze ku mulundi guno omulundi gwabwe ogusoose nti abantu badde tebamujjukira nnyo kuba emyaka ena mingi kaakati osobodde omukuumira mu matu gaabwe enkya n'eggulu. Ekyo nakyo kirina engeri gye kimuyambye. Ekirala tulina okukkiriza nti Amerika mu kikula kyayo okwawukana n'amawanga g'abazungu amalala mangi, nsi ekyasitula omusajja okwawukana ku mukazi ekyatwala nti omusajja alina byasobola okusinga ku bakyala. Ekyo tulina okukikkiriza nti mu Europe nja kuwa ekyokulabirako nti bwetunuulira ensi Bungereza nga tenatuuka kufuna bano ba modern prime ministers abakyala ba Thatcher, ba Theresa May, ba Liz Truss, ne mu myaka giri 10 emabega yayinako abakulembeze b'ennono abakyala Mary the Tudor n'abalala. So mu Europe naddala Western Europe obugwanjuba bwa Europe ekyabakyalo basitula mu byobufuzi si kipya. Mu America kipya. Ssemateeka gwe tuwogerako ow'emyaka 12 eyasukkulumya buli muntu. Omanyi ssemateeka yalina ebigambo ebikulu gw'omusoma. Ssemateeka America ga nti we hold abantu ababaga ssemateeka wa America balina ebigambo bibasaakisira nga ga nti we hold these truths to be self-evident that every man is born free and equal and is endowed by his creator with certain inalienable rights, among which is the right to life, liberty and the pursuit of happiness. Ebigambo ebyo bikulu fe abasoma eddembe ly'obuntu bw'oba otunuulira philosophical foundations z'eddembe ly'obuntu ezo ze zimu ku nnono zaabyo. Abantu eddembe ly'obuntu lyadda nnyo lisibuka ne mu bitabo ebitukuvu naye ensi ne civilization ng'etandise okukula ago ge gamu ku maanyi agaayongerwa mu kisinde eky'eddembe ly'obuntu nti nebaga nti waliwo ensonga zetutwala nti nkulu. We hold these truths to be self-evident that every man is born free and equal and is endowed by certain inalienable rights. Ekigambo inalienable kitegeeza eddembe litali kugibwako. Inalienable kitegeeza naye newankubadde ssemateeka yali ayogera bw'atyo kyatwala emyaka emirala miyitirivu omukazi okukkirizibwa okulonda mu Amerika yadde okuvuganya ku kifo. Nga ssemateeka yamaze okukola tutuse n'emyaka gy'olukumi nga abakyala bakyalwana naffe mutukkirize tulonde wano mu Amerika naffe tuvuganye. Fact abakyala badde balwanira kumu n'abaddugavu mu Amerika nga n'omukyala kumpi ali ku ddaala lya muddugavu n'omuddugavu akayanira kukkirizibwa kulonda akkirizibwa alwana kumukkiriza kuba kalulu nga waliwo n'amasomo ge batakkiriza kusoma. So tulina okukkiriza nti kirabika Amerika tenatuuka ku ddaala lya kukkiriza bakyala nga bwe tukiraba mawanga nga agali mu bugwanjuba bwa Europe. Era kituza abasoma cultural studies waliwo formula enkulu gye tutwala. Omanyi ntera okukyogera nti PhD yange eri interdisciplinary eri mu media studies ne cultural studies kubanga cultural studies zikola ettabi kkulu mu diplomacy nkolagana z'amawanga. Kakati waliwo kye tuyita Hofstede's cultural dimensions model. Kagezi munyo Hofstede ye yayiya formula eyo ogikozesa okupima ensi olabe weegwa. Etuuse ku ddaala okukkiriza nti abasajja n'abakazi benkanya emikisa oba ekkiriza nti egy'abasajja gye girina okuba waggulu. Kati ekkiriza nti emikisa egyo gyenkana gye bayita feminine state. Ekkiriza nti abasajja bakyalina bye basinga ku bakyala ye masculine state. Kati bw'okozesa Hofstede obubonero obusinga obungi bwonna bukulaga nti America ekyali masculine state. So kakati formula yagiyiiya dda naye bw'olaba ebyavudde mu kalulu kano byongera okujuggumiza kye tuyita validation. Ababadde balina essuubi ng'ate otukoze bubi. No tekiriko kubuuzabuuza lwakyola nti buli mukyala kyatuukako mu America kati kikola nnyo amawulire okusinga bwe kigakola e Bungereza, okusinga bwe kigakola e Bufalansa, okusinga bwe kigakola e Budaaki,
okusinga bwe kigakola ejamani ekyo tekiriko kubuuzabuuza ulira nti Ginsburg alondeddwa okubeera omulamuzi mu Supreme Court ekyo kyakola amawulire nekizanyibwamu ne firimu eyatunda okwetoloola ensi kubanga si bintu bya bulijjo nti omukyala eyasooka okukkirizibwa okubeera jeno mu magye g'omu bbanga aga America ekyo nakyo nga kikolamu ole mayitire ebintu biti bikola nnyo mawulire obeera amawanga agali mu bugwanjuba bwa Europe tebikola nnyo mawulire naye mu America bikola amawulire so kikuzaayo ku ntaputa y'ebintu okusinziira ku kagezi mu nyoyo ne wali ku Biden ng'avaamu okujja kwa Kamala Haris kwakola nnyo amawulire ne bateekayo ebbugumu ly'amaanyi actually abasinga ne tulowooza nti n'akalulu akakoze eki kubanga mukazi kankubuulire kati ebungereza nti ekibiina ky'aba conservatives kyaleese mukyala nga yakikulembera ate nga namuddugavu naye eggulire libuutikiddwa kubanga ku Bangereza ekyomukyala kati okulembera conservative party si nnyo naye nga nti singa kibadde mu America nga Republican party yereese omukyala bw'ati ate nga namuddugavu kyandibadde kinene nnyo kakati mu Europe naddala Western Europe kikyali kyanjawulo so ndowooza nti ekyo nakyo kirina engeri gye kyakosezza Kamala Haris mu lwokaano ono ne kiyamba Trump ekirala Kamala abadde n'okusoomoozebwa okw'okutambulira mu nkwawa za Biden bacandidates abasinga mu America bw'aba avuganya nga mukama we ye president ateekawo oluwonko wakati we ne candidate baleme wakati wo ne mukama wo era tujjukira nti mu 2000 Alugo yagaana ne Clinton okwetaba mu campaigns kugamba abanoonya akalulu babenga balaba abalonzi babenga balaba Alugo si muntu ali mu kifaananyi kya Clinton era olaba embiranye akalwako zekaalimu ku nkomero netundikira n'okufuna netufundikira nga tufunye n'okufuna go wangudde popular vote Bush awangudde electoral college nenga ne electoral college agiwangulidde ku nyondo ya kooti so tujjukira McCain nga jokusikira Bush mu Republican Party avuganya Obama 2007-2008 ne mutabamiruka yagaana okuyita Bush era yayogera ayitira ku mutimbagano kyakola omugenderevu nti tajja kubeera mutabamiruka ayinza okusaanikira tabamiruka wafe ebizibu bye n'embyetikka kati wano kye tulabye Kamala Haris eyetisse ebizibu bya Joe Biden byonna ate nga alina obuzibu sajja yakulonda n'akuteeka ku tiketi ye ekyokubiri ne kaadi kumpi yagikwasizza bukwasa kulinga kulonda kyapa nga kiri manyago kakati otandika otya ate okumwetakkuluzaako ennyo mu campaign n'akadde ke yabadde alina nga katono okukola ekyo so ekyo nakyo kyamukosezza kyebatola nti bw'ogende Michigan abawarabu baayo babadde mu kusoberwa lyesaze lisinga okubeeramu abawarabu n'abayisiraamu mu America nti babadde mu kusoberwa Trump tebamwagala naye ate gavumenti ya Biden ebanyiizizza nnyo engeri gye kwataganyemu ne Netanyahu ku by'olutalo ku Bapalestina kati mu busungu bawagidde Trump mu bungi ekyamazima Trump atajja kuba mukamba okusinga Biden naye obusungu bwe baba bakozesezza ekyo kakati nga Kamala talina bw'abyetakkuluzaako ebizibu bya mukamaawo era byonna yafundikidde abyetisse bukolokolo ekirala nti Kamala mu strategy ye yalemeddwa okumatiza n'ebiti by'abantu ebitera okuwagira DP obulungi bw'otunuulira abaddugavu bw'otunuulira balatino bw'otunuulira abavuka wansi w'emyaka 3 abo be batuusa Biden mu kuwangula mu 2020 ye abafunyemu obulungi okusinga ku Trump naye nga ekyokulabira ku balatino asse ebitundu 13 ku buli 100 mu baddugavu asse ebitundu 2 ku buli 100 mu bali wansi w'emyaka 30 era nayo nakka yadde nga akulembedde naye ng'olaba okuuka so ekyo kimukosezza ekirala omumyuka we ku nkomero ya byonna tamuyambye Tim Walz ekyokuwangula kubanga Minnesota gyavaaliraanye agamu ku masaza gano agabadde ga swing oba oli awandibadde osubira nti yandimuyambyeko okuwangulayo essaza linampawo engwalimu tekisobose
kubanga ekimulesa ku ticket si kuwangula Minnesota. DP wangudde Minnesota okuva mu 1976 so eyo deep blue state. Naye agamu kugaliraanyewo wandisubire nti yandikozesezza influence omuntu yenna abadde mu America akimanyi nti amasaza agatera okuliraana gaba ne characteristics ezifaanagana. Bw'obeera Michigan, Wisconsin, Pennsylvania embeera z'abantu zifaanagana n'emirimu ne bw'oyinza okuyita obuwangwa butera okufaanagana. Bw'okkirira masaza Texas, Florida, Oklahoma ogenda kubasanga nga balina bingi bye bafaanaganya. Bw'ogenda masaza Ohio, Arkansas n'omuliraano ogenda kusanga era nga nabo balina bingi bye bafaanaganya. Kakati omumyuka wa Kamala Haris teyamuyambye kubaako ssaza lyaleeta kwaga omusanvu ag'enkizo yadde tegamubadde wala. So nga jjukira Tim Walz omuntu gwe yasinga okuvuganya naye ye Governor Shapiro Josh we Pennsylvania. Oba oliawo bannaddipi abamu bwe baddamu okwefumiitiriza bagamba nti oba oliawo singa Shapiro we Pennsylvania yaweebwa Pennsylvania yandironze Kamala Haris kubanga ku tiketi bandibadde balabako omwana waabwe. Kubanga twakitegedde bulungi jjo nti Pennsylvania yamaze gobe mu kibi. Kasita Trump yagitutte Kamala Haris abadde tasobola kudda ngulu mu masaza agabadde gasigaddeyo mu electoral college. So kakati yamunaga nti oba ate eyo yali nsobi Shapiro obutamuwa tiketi kubanga kye babadde bamwetaaza ssaza limu n'obulwa electoral college obuvaayo. Ebyokwebulirira bikyali bingi ku ludda olwa Democratic Party. Naye nga mulina kiri kye tugambye nti balina okuddayo ne beetegereza abategerera ekibiina kya DP nti Amerika ddala erirredde okufuna omukulembeze omukyala oba bagezaako gikakaatika ku kintu ekikyaliko ewala n'endowooza z'Abamerika. Tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda kule byetaago byonna ya omuddugavu entandikwa ya kolagana ya Afrika ne Amerika wewe atenga gwakaya kana zesanga geisha omupya omuddugavu new geisha back to glow nga bali wamulaba Grain Pulse abakozi b'ebijimusa nga buli kijimusa kikola ku kirime kyakyo olw'ofa abalimi ne tuganyulwa ne tufuna amakungula aga waggulu mwebale nnyo Grain Pulse okutujuna ffe abalimi. 88.8 kya Basafama Radio Buganda ate era ne ku YouTube kwetuli live osobola okutugoberera ku CBS FM Uganda official oba subscribe osobola okumanya ebisingawo n'okufuna updates na biki ebigenda maaso ku radio y'obujjajja CBS FM 28 zezakaita ku ssaawa 5. Bwe tuddayo ku kulonda kwa Trump okudda kwe ku bwa president kunaaleetawo enkyukakyuka mu nkolagana wakati wa Amerika n'amawanga ku ssemazinga wa Afrika. Webale nnyo nasijja kukibuuza ekyo olwo wano obubaka bwa Kano Fred bwogere bukulu awumbye bulungi engeri Kamala gye yagudde n'engeri Trump gye yawangudde again nti it's always challenging to shock absorb loss, but I think the Democrats and sympathizers should appreciate that in the circumstances of incumbency backlog, heavily loaded with the post-COVID limping global recess, a disastrous Afghan withdrawal, the Ukraine war, and the Biden administration indecision on the Palestine war, coupled with the disadvantages of a late entry substitution, Harris put up a good show, losing most states in the range of 47 versus 48 to 49 versus 51%. Era naga nti ye mukulaba okukwa omulimu omunene Republican Party bweyina gwakulaba ngeri gye defense gye yetegekera 2028 kubanga ekya Trump kyo ne bwatakola kyamaanyi ebyafaayo amaze okubikola bingi nnyo takyalina nnyo kyagattako. Nzikanya naawe ndowooza kumpi ku buli nsonga. Kano Fred Bwogere webale nnyo webale ddala obakoobo tweyanziza. kakati bwe tukoma ku kibuuzo kyo Trump ne Africa ekisooka abantu kye balina okumanya nti president wa America afugibwa national interests za America. Ebirala byonna
ziba nvandiirwa. So ne bwaga nti ayagala nnyo demokrasiya n'eddembe ly'obuntu naye nga Saudi Arabia agusa national interests za America olwo eby'eddembe ly'obuntu biba tebikola tasobola na kubinyegako oba ali munda wa Saudi Arabia oba wabweru wa Saudi Arabia. So kakati ne mu Africa national interests za America zeziriwa. Ekisooka bw'otunuulira campaign z'abantu bano ababiri bombi Trump ne Kamala Haris Africa teyina nnyo weebadde. Naye bw'oba munoonyereza nga oyagala nnyo okugizuula otunuulira ku ngendo Kamala Haris z'abaddeko wano mu Africa mu kisanja kino nga beetegekera akalulu n'otunuulira ebimu ku birowoozo ebiri mu nteekateeka gye bayita Project 25 enteekateeka eyo ekulengeza ku Trump byateekateeka okukola mu kisanja kino. Abaakola mu gavumenti ye abasoba mu 10 bana Republicans be baabaga ekiwandiiko ekyo era buli mulonzi mu America abadde amanyi nti yadde mu butongole yo si ye manifesto ya Republican Party n'ebyo ebirowoozo bya Trump era bye yabadde atunkana byo ku budaala n'omulondi gwe yaliko mu debate. Kati bw'osoma ekiwandiiko ekyo Africa tebagyogerako nga Ssemazinga gwe bagenda okutuula bateese naye nnyo ku by'enkolagana. Africa bagitunuulira ng'ekirombe ekirimu ebyobugagga bye bayina okusikayo bibakuze bibongera banywereza gye bali. Mu bufunze Trump alengera Africa nga Winston Churchill bwe yatunuulira Uganda. Myaka gy'olukumi nga gitandika Churchill bwe yajja wano ayogera ebigambo oluvannyuma abawandiisi bye bawumbawumba nga Pearl of Africa si ebigambo byennyini bye yakozesa mu kitabo kye ng'amaze olugendo olwo naye bw'obiwumbawumba kye yali ategeeza nti Uganda ensekkula. Yali tatuwaana ye yali atunuulira ekkula erya British Empire nti wano wali obugagga obwa British Empire. Kira tuyina kubukozesa bulungi tuyina buganyulwamu bantu babadde tebannabuwandiikako bulungi abalambuzi abasoose be explorers. Kakati bw'otuna Project 2025 bweti bwetunuulira Africa tekikwewuunyisa nti ekyo kyeyogera nga Kamala Haris ne mukama we Biden baakalangirira nga bagenda kuteeka ensimbi mu Lobito Project erimu okuddaabiriza enguudo okuva e Zambia, Angola paka Democratic Republic of Congo. Oluguudo lw'eggaali y'omukka entindo n'enguudo zino zimwasanjala ekigendererwa bya bugagga. Ebyo byonna mpuliriza mbyogedde nga ntegeeza ki nti bukya Clinton yajja mu 92 enteekateeka ya America eri Africa engazi tefunanga nkyukakyuka za muggundu ne bwofuna aba DP ne bwofuna aba Republican Party era sigisuubira kukyuka. Eyo engazi waliwo obutonotono obusobola okukyukamu ekyokulabirako nti Trump mu ntalo ze kubagwira ajja kuzawo ekintu ekyefaananyiriza baani gye yateekawoko ku mawanga ge yayita ag'Abayisiraamu. Njukira nti All Africa batutwalira mu Somalia batwalira mu eggwanga erya Sudan n'eggwanga erya Libya ebintu ebifaanaganako bwe biti eyo si police shift. Ebyo bitonotono bweba kampu yoyinza kubiyita biri administrative ebyo byangu tebikyusa ntambula ngazi oba nteekateeka sejjoloola eya America yo sigisuubira kukyuka. Sigisuubira kukyuka. Bino ebitono ebiri tactical ebyo bisuubiramu ekyokulabirako nti olw'okuba takkaanya na byakugyamu mbuto enteekateeka nnyingi ezikwata ku byobulamu wano zijja kukosebwamu kubanga enteekateeka ezo na projects nnyingi bw'oziraba mulimu ku bye bakola bagenda ne mu nkoleza ez'ekizaalaggumba Republican Party zeetawagira. So tekitegeeza nti empagira y'ebyobulamu yonna awamu egenda kukosebwa naye enteekateeka eziyingira mu nsonga ezo ez'ekizaalaggumba zijja kukosebwa. So mu bufunze eyo ya America gy'osuubira abantu bangi balowooza nti obukulembeze bwe bukyuka pulezidenti ono wavaako ono n'addako ebintu bingi bikyuka
si bwe kiba abadde ne wali ku post omwana n'akubira munne essimu yoga Trump akumyewo essente zigenda kujja obwavu obadde butuluma no kirimu ku makulu naye nga ga buziba si kya nti sente zigenda kuyiga ekyokulabirako nti ekimu ku bidobonkanyiza ebyenfuna ku ddala ly'ensi yonna lulutalo lwa Ukraine bwe luba luseewo obukwakulizo obuteereddwa ku Russia ne bukosa ebyobusuubuzi ku ddala ly'ensi yonna n'amawanga galina okusuubula ne Russia so kikoseza ne kireeta ku kunaabuuka kw'ebbeeyi y'ebintu Trump singa akomye olutalo olwo nga bw'agambye osuubira nti kye bayita inflation ku ddala ly'ensi yonna na wano kiina engeri gye kijja okukendeeramu so waliwo ebijja okukyuka naye nga biri far-fetched byewala ate n'engeri gye bijjamu tebijja butereevu naye abantu abamu kye balowooza nti ekyokulaba ku Trump kazi obukwakulizo obwateekebwa ku bannayuganda bugenda kuva waliwo abalowooza bwe batyo enkyukakyuka ey'ekika ekyo saagala mugisuubire nti gavumenti ya America engazi omukulembeze takola kye bayita unilateral decision ngenda kuwayo ekyokulabirako Obama bwe yali anoonya akalulu akasooka 2007-2008 omu ku baali bamunoonyeza akalulu yali muvuka munnayuganda Obama n'ayimirira kadaala k'ebyobufuzi n'aga kale njagala tukolere emirembe n'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna omu ku banoonyeza akalulu n'amuyimiriza n'agawe y'omulaba yaŋŋamba jjajja mu Uganda talabanga ku demokolasi kakati abantu bawano ne basanyuka mu kiseera ekyo nti ekitegeeza agenda kukaka Uganda ogoberera demokolasi yafaanagana n'owa America Obama bw'amala okulayira mu kisanja ekisooka mu Africa yakyala mu nsi bbiri bwe yava e Ghana yagenda Egypt bwe yagenda e Egypt gwe yali ateetera naye Hosni Mubarak nga y'omu ku bannakyemalira abasinga obukambwe mu nsi yonna so si musemazinga wa Africa wabula mu nsi yonna kubanga yafuga emyaka 3 ng'abafugira mu state of emergency ampuliza atategeera state of emergency kyekitegeeza ekiseera ekyakabe nti nkusiba nga toyina musango ate toyina gyonvunaana kasita nkwekengera wano mu Uganda ekifaanaganako bwe kityo bote kye yaleeta mu gyenkaaga kye bayita emergency detention act detention without trial so kati nga Obama ayogedde ku demokolasi ya mu campaign kati nga president nga atali mu kuteetera na Hosni Mubarak n'ensimbi teyazisalako eza America ezijja mu ggwanga erya Misiri ekirala ekikulaga ekifaananyi ekigazi ekya America ku nkolagana nayo n'amawanga amalala byebwa bya Putin twabyogerako wano ku ntandikwa y'omwaka Putin bwe yasisinkana munnamawulire Omumerika Tucker Carlson Omumerika yasooka okwogera naye mu mboozi ey'akafu bukya lutalo lubalukawo namwe nti abakulembeze b'Amerika tebeesalirawo nakyaza Clinton mu 1999 ne mubuuza munanzikiriza okuyingira NATO n'aŋŋamba ye bwe yakomawo ku kyeggulo naga bwe maze okwebuuza tekisoboka Putin naga ndi kwolwo yakakasa nti omukulembeze wa Amerika teyeesalirawo yekka so enteekateeka sojjoloola ziri engazi tozisuubira kukyuka naye waliwo ebitonotono ebiri tactical ebyo basobola okukyusaamu akatono nkwanjulira abannafuyamba Trump okuwangula n'amaanyi wakonye ku kyemisango ate n'otulaga nti emisango gimukuumidde nnyo mu mawulire gimukuumidde nnyo mu bantu of course n'okumuleetera ku kalulu waawangulidde ng'emisango gikyaliyo mu kooti he is now president elect kyekiddako ku misango gye oba even after ng'afunye office kati emisango giri mu biti bibiri mulimu emisango egya Naggomola n'emisango egy'engassi misango egy'engassi awaabiddwa bantu ba bulijjo ekyo gijja genda maaso mu mbuga z'amateeka kyasobola okukola okugijjayo kukkaanya n'abo baamuwabira nga bwe twalaba 2016 bwawangula waliwo abaamuwabira abayizi abaasomera mu yunivasite ye Kimpatiira nga diguli ze baafuna ekitongole ekivunaanyiriza ku byenjigiriza tekyazikkiriza kakati abo baamuwabira yabaliyirira ekyo nekyo naye singa teyabaliyirira musango gwandigenze maaso so emisango egy'ekika ekyo gyo gigenda maaso era Supreme Court ku nsonga eyo yasalawo mwaka gwa 1997 zaali nsonga za Clinton kooti neesalawo ensukulo nti president yasobola okuwaabirwa kasita emisango gibanga gyangasi awo immunity presidential immunity tegirawo
n'olwekyo egimu ku misango egigwa mu ttuluba eryo olina omusango gw'omukyala Jean Karo. Omukyala ono agamba nti mu 95 Trump yamusanga mu dduuka ly'engoye aba afuluma n'amuyita namugamba nnyina bye njala okugulira mukyala wange tugenda onyambaliremu ndaba mufaanagana mwenkanankana. Bwe bayingira akasenge gye bambalira abamanyi ago amaduuka amanene Trump yazaawo oluggi ebyaddako byali bizibu. Kati omukazi agamba Trump yamukabasanya era bwe yamala ne yeemulula n'abakuumi be n'abulawo ate nga muntu w'amaanyi n'atya okumuloga. Kakati gy'oli abalamu 2019 omukyala n'awandiika mu New York Times ku ebyo ebyamugwako. Trump n'avuma oli kakati oyagala kukolera ku nze erinnya sikumanyi nakumanyi. Kakati omukyala n'agenda mu kooti ng'awaaba kalebule. Trump yamulebula takyawa ababiri byakumukabasanya. Musango ogwo Trump ne gumumegga n'alagirwa aliirira omukyala ono. Trump yajulira takkaanya n'asala. So omusango ogwo kyaliyo. Asobola okukkaanya amuwe sente ziri oba omukyala akkirize zikendeereko kiggwe oba gujja genda mu maaso. So kakati emisango egigwa mu ttuluba eryo bwe gityo gijja kugenda mu maaso. Naye waliwo emisango nga gyo gya nnagomola egimu giwaabiddwa masaza endala giwaabiddwa ku ddaala lya gavumenti ya America yamu kye bayita federal government. Kati egyo buli gumu engeri gye guyinza okukwatibwamu ejja kuba yaabwe. Ekyokulabirako ogumu ku misango emikulu gino wali omusango ogw'e New York. Ampuliriza mu musango guno ogw'e New York Trump yavunaanibwa ogw'okujingirira ebiwandiiko mu kampuni ye nga asasula omukyala Stormy Daniels azanya firimu z'obuseego. Omukyala oyo agamba Trump yamuganza. Kati yayagala okunyumya ebyo mu 2016 nga Trump azze okuvuganya. Trump n'amuwa ensimbi ez'okumusirisa. Kakati omukyala oyo ensonga eyo ez'oluvannyuma yazireeta mu bwatu. Nekizuulibwa nti Trump ddala yamuwa ensimbi ez'okuzisirisa naye mu bitabo bye zaalagibwanga ensimbi zaawapuliida we Cohen ezaali teyina zaamuwa eza buli mwezi bw'oba ne lwoyawo yinako ensako z'omuwa buli mwezi. Kati oluvannyuma nekizuulwa nti ekyamazima ne Pulida kennyini yagamba nti ekyamazima ezo tezaali zange nze zaali zimpitamu buyisi. Kakati omusango ogwo gwamala dda okumegga Trump. Wabula omulamuzi aguli mu mitambo Juan Merchan yagaana okuwa ensala kuba ensala yali agenda kugiwa mu kiseera ng'akalulu kakutte wansi na waggulu. N'agamba nti ensala ye eyinza okutaputibwanga enaakosa akalulu eyamba oba ennyika Trump. Kati nga bwe tugenda nti emisango gino engeri gye giyambye Trump oba olya waliwo abandiga nti omulamuzi okulagira Trump asibwe ate kimwongedde ettutumu ate abala nga ayinza ogaa nti kimukkakanyiza. Kati omulamuzi n'agamba nti ensala nja kugiwa ng'akalulu kakoze eki kawedde. Kaakati naye akalulu nga kamaze okuggwa Trump afuuse president elect. Bapuliida be basuubirwa ogenda mu kooti nga n'ensala tennajja kuba ensala esuubirwa maaso eyo mwezi guno obutasukka mwezi guno. Omulamuzi lwe yasuubiza okuwa ensala nga akalulu kawedde. Ekimu ku kye baagala okwetegereza ssemateeka wa America akkiriza president elect okuvunaanibwa mu kiseera kino immunity gy'alina kuba waliwo immunity president gy'alina era eyo yakakasibwa mu gw'omusanvu Supreme Court nti president alina immunity era erina ensonga zeekwatako. Kati bapuliida bijjukira mu misango gino ekimu ku kye basinga okwagala kugirwisa na kugiwanvuya. Kaakati omulamuzi nga tannasala bano bagenda kumwesooka nti nga tonnagenda kuwa kibonerezo kuba gwamusinga dda naye tulowooza nti omusango tegusaana kugenda mu maaso nga kati twogera ku president elect. Kati omulamuzi kyasalawo kyonna ku ekyo bw'akkaanya nabo guba gufudde. Bw'atakkaanya nabo baddembe okujulira ne bajulira okutuuka mu Supreme Court ey'e New York naye bw'obamega ne bagenda mu Supreme Court ya Washington DC. Ekyo kisobola n'okutwala emyaka naye ne bwe bamega mu Supreme Court ate olwo omulamuzi addemu okuwulira Juan Merchan awe ensala
so ndowooza owulira bwe biwanvu nti kati bagenda nakuwakanya ekya president elect okuvunaana omusango ogw'ekika kino nga beesigama ku nsonga ya immunity eyalamulwa abalamuzi mu Supreme Court. Kati omulamuzi ono bw'aga nti nzikanya namwe guba gukomyewo, bw'aga nti sikanya namwe balina eddembe okujulira. Naye awuliriza muyambeko immunity etandika ddi wenfuukira pulezidenti oba immunity mu mbeera ya bulijjo amawanga agasinga mu bugazi bwayo nti pulezidenti osobola kumuvunaana nga kwali era abamu kye bakola amawanga agamu mu mulinda aveeko ne bwaba omusango ogwazizza yeetaaga okuvunaanibwa. Amawanga agamu niwoliyo amawanga ebyo gye bitakola paaka owe South Korea twamulaba ng'asibwa n'okusibwa emyaka 2. So kati ensonga eno eriko ebirowoozo bingi mu mateeka mu America nti kugaye nti ne mu gw'omusanvu Supreme Court eyina ensala kugimu ku misango gya Trump egy'okukuma omuliro mu bantu. Supreme Court nega nti immunity ngazi eyinza n'okutuuka ku nsonga eyo. Ne mu musango ogwo abalamuzi ba Supreme Court eyo entaputa ne bagizaayo eri omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango ogwo mu ssaza. Kati bo bamuyambye kufuna ntaputa mpya nti immunity weeri kati gwomanyi bw'ogitaputa bw'ogenda okugitaputa mu bugazi bwayo. Kakati ekyo nakyo bwatalibeerawo butakkaanyi kisobola okutambula ate nekikomawo mu Supreme Court. So kakati na wano bwekiri nti eyo ensonga yennyini mu musango ogwo esobola okuwanvuwa bwetyo. Kati ogwo gwe New York olina emisango emirala e Florida ne Washington DC gino nno gyo gya gavumenti ya America egyo myangu Trump gijja kumwanguyiro gikomya gino amuvunaana Special Counsel Smith eyateekebwawo gavumenti eno eyaba Biden. Kakati Special Counsel ye mwangu President yamuteekawo era yamugoba mu misango egyo gyombi. Ogumu Trump bamuvunaana byakalulu. Kati mu byakalulu Trump kye yakola ate n'awakanya Ssaabawaabi ali mu musango ogwo omukyalo oyo Willis nga Trump aga nti yaganza omu ku bapuliida abakolera wansi we akati ayagala ave mu musango ogwo. Omukyalo agamba biri ebyokuganza tebikwatagana na kino. Kati Trump ali mu kujulira mu ekyo n'omusango nakyo kigulwisiza obuulya gwandibadde gwagwanadda. Kati eno wabeera omusango gwe Florida ogwa Trump okudduka n'ebimu ku biwandiiko bya ofisi ya president byatalina kutambula nabyo. Kakati omusango guli ogwa special ogukwatagana ku bya Special Counsel. Trump bw'anaagoba Special Counsel egyo emisango gijja kufa tekiriko na kubuusabuusa kubanga girimu nnyo ebyobufuzi kyekyamazima. Ate akalulu kano abantu president gwe badde balonda badde bamanyi nti alina ebizibu bino. Kati bannabyabufuzi balina okusika ante ne bategeera eddoboozi ly'abantu. So Special Counsel kasitaana amugjawo emirimu gya Special Counsel tegikolebwa ate office ndala yadde office ya Special Counsel eri wansi wa Justice Department naye banabuvunaanyizibwa bwa njawulo. Kakati Trump abadde awakanya n'okuwakanya n'engeri Special Counsel gye yalondebwamu era nga nabyo birimu apiiru mu kujulira akamu ku bubadde bwe bazanyisiza kulwisa misango gino ne kasita Special Counsel yanaagobwa egyo egiri ku ddaala erya federal government egisinga gijja kuba gifa. So obukodyo bwa mirundi ebiri egyengasi gyo gijja genda maaso. Trump yalina okumanya bw'anaafafaagana nayo. Ngukulaza ogwe New York okusoomozebwa kwe balina musango ogwo naddala nga kati afuuse president guyinza n'okutuuka ogw'okutaputa ssemateeka ne gufuuka ogw'okutaputa ssemateeka ne basooka ku ekyo president asobola okuvunaanibwa president elect asobola okuvunaanibwa oba tasobola kuvunaanibwa ku musango ogwa nagomolo ogw'ekika ekyo. Kakati alina wabeerawo nga jo Trump kye yeetaaga kugoba bugobi Special Counsel ate kino yakisuubiza n'omwezi oguwedde bwe yabadde ku programu emwe ya radio omukweza programu n'amubuuza kati ogenda kukola otya ku misango gino egya Special Counsel naga nti ekyo kyangu olayira kuba president nga mugoba ate si constitution office nti bwe mugoba nina okuteekawo omulala. Wabaddewo akahereni kaweesa agamba nti ng'abakyala twali tufunye essuubi mu mukyala Kamala Haris tumwebaza era ayogeredde ku ebyo bye yatuuseeko but what does the future hold for her in politics?
has it ended with her loss ebyobufuzi alikomya wano oba alina enteekateeka endala teri teeka limugaana komawo naye enkubwa gyakubiddwa sirowooza nti DP esobola okuddamu okumugezaako okumuwa kaadi ndowooza nti abaagala okulaba ku mukyala nga president mu America balina kutandika kati kuteekateeka omuntu mulala omukisa gwe bagumuwadde tayiseemu agukozesezza naye nga kano boogere gwagambye nti ebizibu byabadde nabuyo bibadde biyitirivu amenye bingi byesigenda kuddamu era yamuwadde obubonero nti mu bizibu ebyo byonna alwanye era akozeeko tukkirize nti amegeddwa DP tesobola kuddamu kumweddiza kaadi sebo embozi tebankadde awo ngalesa abasajja